Breaking news. Ekiri e Kasese kikambwe. Simple n'olugambo mbankusazeeko kubanga nze atali pastor, atali musomesa, atali reverend, atali maseeka. Lwaki mbasikula lugambo gitambuze video baluwulire. Amalega tufuna mu district ye Kasese Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine gyagenda okubanga akuba rallies 2 olunaku olwaleero. Kigambibwa mbu deployment y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Eri bakwata abaana ba NUP ne we basanga embuzi ng'eriko ebbala nga lya red balikwata. Jolo Quality Properties bakakensa mu kutunda amataka. Sobola okwefunira poloti ku kakadde kamu n'ekitundu. Kuba ennamba gy'olabawo wansi, omukyala mugambe Simple namuwulidde akola akalango ku Jolo. Agenda kulambuliza buweerere atobe nga Christmas ogiyingira nga masavu. Nga tanaba ku addressinga rally zagenda okuba mu district eye Kasese. Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine asoose kwogerako n'abakulembeze ba National Unity Platform kussa n'abawagizi wabadde asimbula okuva e Fort Portal gye yasuze ogenda e Kasese ewagenda okubeera rally. According to the Google map, kigambibwa mbu from Fort Portal wabadde mpaka e Kasese gyagenda waliwo ovugirawo 1 hour and 32 minutes. Ekitegeeza nti asubirwa okuba nga yatuuse by now. Naye according to what we know fenna ndi basobola omutuusanga waneeno ate ne bamugamba ayitako eno omalodde eno. Kino kitegeeza nti ayinza otuukamu a bit late. Naye ate amawulire ge tufuna okuva ku ground gwe ssebo oba nnya bandaba, abantu abaliyo ku ground abakulembeze abali mu nteekateeka e Kasese bo batandise dda okukaaba amaziga. Kigambibwa mbu poliisi n'amagye okuwamba aba NUP be baana baliwo. Posters baziyuzizza, kibooka enyooka, mbu bakutte abaana abawererako ddala. Bino si bigambo byange. Ono y'omu ku bakulembeze ba National Unity Platform abaweebwa kaadi okukiikirira abantu b'e Kasese ayogedde bw'ati. Katukomewo. Good morning, Uganda. This is Mwalimu Tahakaba Muhindo Shahid, the NUP candidate Bukonzo West. I'm live from Kasese. As we speak right now, it is 7 a.m. There is a lot of deployment in Kasese. The violence has started. Our people have already been taken to prison. Most of our banners have all been destroyed. Our posters, the posters of the president, the military is behind all this that is being done, and the police. We call upon the Uganda police and the UPDF to remember their oath, to remember their work they are supposed to be doing. We cannot keep in a country where we are being harassed as if we are thieves. This is a constitutional mandate, it's a constitutional right that we are supposed to welcome our president, His Excellency Robert Kyagulanyi. All right. Ebivudde ku omu ku bakulembeze abali mu nteekateeka z'okwaniriza Kyagulanyi mu district y'e Kasese gy'asuubira okubanga atuuka mu ddakiika ntono nnyo from now oyo abadde omu nsaba onzikiriza ate nkwongera omulala omubaka omukyala owa Kasese district nga ate wa National Unity Platform. This is what she had to say ku mbeera eri e Kasese. Bano bali ku ground baweereza obubaka eri abo abagenda okujja e Kasese okuba rwali. Uliriza video. My fellow citizens of the Republic of Uganda, my name is Katembo Fatuma Kamama, an aspiring candidate for Woman Member of Parliament for Kasese District. I'm here to inform the entire public that today we shall be hosting our President, His Excellency Robert Kyagulanyi Center, but the current situation here in Kasese is so alarming. Our banners and posters have been pulled down. Some of our people have been arrested. So we are here. We are not safe, we as Ugandans. The security agencies are everywhere, deployed with canes and guns. So we are wondering whether we are in an election or in a battlefield.
My fellow citizens, please, this is our time. We are going in for a protest vote, and I want all Ugandans to... Yeah, thank you. People power, NUP! Everywhere! Mama said, the situation in Kasese is tense. Personally, have survived being taken to jail. And the whole issue is clear. The NRM people had their rally here and it was peaceful. We are not asking for too much. We are asking for the rights of Ugandans to be respected. Kasese has seen enough bloodbath. We are not willing to see another episode of a bloodbath in Kasese. We call upon the security personnel, the RPC, the RDC, to respect their officers. NUP fraternity is only here to welcome its president. Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is all we need to welcome in Kasese district. The Electoral Commission is aware that today he is supposed to be having a rally in Kasese, and those are two rallies, Nyakasanga and Karambi play security personnel to respect the people of Bukonzo West, to respect the people of Kasese, to respect Ugandans, to respect all the rights of the people who are going to come here together. Our comrades have been taken down. Among them, there is a woman who is pregnant. The only crime she has committed is only to put on a t-shirt of Kyagulanyi Ssentamu Robert. Why would people arrest, why would the security arrest Ugandans for no crime committed? So let all of us come here, welcome our president in big numbers, and today will go down in history as a day that saw change in Uganda. People power! 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 People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Alright, some of the leaders mu district eye Kasese nga bali ready okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Now, bagenza okukola video eyo nga ate n'omukulu ali Fort Poto ali mu kwadressinga abantu ababadde naye mu Fort Poto. Era wano wayongedde okwebaza abantu be Fort Poto bonna despite all the challenges, all the violence that was melted onto them ever since weyayingirira mu Fort Poto, abeebazizza olw'okuba abagumu. Bobi Wine abadde nga asula mu Fort Poto n'agenda ebundi bujjo, n'agenda ekyegeegwa, n'agenda ekyenjojo okukola nga rallies, n'akomawo n'asula mu Fort Poto. Now olwaleero finally asiibudde abantu be Fort ababadde naye okumala ebbanga. And of course omanye okubanga bagamba why kama waffe eno jjojja kika bawamba n'enkoko eyina ekyoyo ekya ready bagitwala ye n'abagamba Kasese tujja. Bw'ati wayogedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. To what is supposed to be a campaign that has turned into a war. We are only armed with the truth and our national flag. And like we've said many times, we are going to continue to be moral. We are going to continue to send out this message of freedom. And we are sure that in the end, the truth will win. Mwebale nnyo abantu ba 40 mwena, abantu ba 40 mwena, mwebale muno okugonza, mwebale muno okusajika. Twagala okwebaza abantu ba Fort Poto abatu balabiridde ennaku 3 namba nga tusula wano Fort Poto. Wadde batugana campaigninga wano Fort Poto nga tewali nsonga yonna. Twebaza abantu ba Fort Poto abasigadde nga bali strong, abasigadde nga balaga amazima, abasigadde nga batulaga obuwagizi ennaku zino 3 tubadde. Twagala okwebaza abakulembeze baffe, abakandidates baffe, mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Madam Deputy President, in charge of Western Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala. To the candidates that did not sell out, like my brother Nomuntu, my sisters, Kabasinguzi, my namesake. Thank you very much, my dear sister there. Basically, my candidates baffe mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. So now we are heading out. In fact, come here, young man. Ono brother wa comrade waffe kubaita Dorin Kaija ali mukomera. Thank you for standing firm and representing our sister while she's in prison. So we are heading out now. I want to ask Brother Ramombo to lead us into prayer that will lead us to Kasese.
to. Alright, now that is Bobi Wine wabadde nga asibula okuva Fort Portal to Kasese. Of course, we're just waiting for his arrival. Ate agenda kuba nga addressing 2 rallies in Kasese district.